You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. N'olwekyo budget okugirinyisa n'ogitwala ku trillion 27 amazima gali nti bamanyi tebagenda kuzifuna. Naye ekizibu kye tulina mu budget ya Uganda bakiyita 3%. Ka 3% ako gavumenti kwesasulira ebintu kati nze nkimanyi because mazima kwesasulira ebintu ebitayisika mu kamwa ne bye batagala bannayuganda bakole ki bakubaganyeko ebirowoozo bamanye. For example, tukimanya abamu baagala kuwa Atiak mukyala Amina billion endala bimeka 5 ne baadde tebasobola kukireeta wano kwa buli omu yandyewunyiza nti omukyala gwe twakawo 5 taleetangayo takolangayo wadde akasawo ka sukaali ggulu. Sukaali ggulu mumanyi n'asotta ebigere amukola ki amukola takolanga factory baajokya nga twakamala ogiwa sente nnyingi naye kati nti yagala kupampinga mazzi egajje ku Nairo egayisaawo egatwale nti ezo billion 5 Magola ayagalayo endala. Batabani b'omukulu bano abatunda emmwanyi mu buduuka obutono ebweru bazaagala. Kakati be bakoze sente ze beetaaga ku 3%. Nga bw'otwala budget ya 52 tewera. Ne bagamba nti bano abalalu tetujja kukaayana nabo. Katongeze omuki omuwendo percentage yeeno ekole ki yeyengwere. Wakati wammwe nange Katonda nga atuwadde obulamu. Mulijja wano oluvannyuma lw'emyezi 4 nga baleese supplementary oba ebyo ebimu byenjogeddeko tebigenda kuweebwa buki naye bukuusa okubanga muyisa budget ng'ebyo byebigendererwa kubanga budget president ng'agenda kugisoma asooka n'ayogera kye bayita state of a nation's address okunyonyola eggwanga kubanga ye nga manager waffe eggwanga lyaffe litunudde tutya n'atusaba tumuwe emisolo egyo agikozese ku ebyo era n'atuwa accountability. Kati okukweka figures mu bino nga temugenda zifuna n'ekizibu ekisinga okufunira eggwanga mu budget eyo 1 mwabaddemu ensonga 2 eggwanga zitategedde the Central Bank of Uganda kati zebanja government mu mwaka gumu zaalinnye okuva ku trillion 4 ne zigenda ku trillion 9.1 lyalabisenga mu memo item ng'ebbanja. Kitegeeza ki nti government Bank of Uganda besasulidde government mu mwaka guno ogwaggwa trillion 5 zonna zeeyongera nga government tesobola ziddizaawo zebesasudde. Kati ate Bank of Uganda kyova bagitaddeko ne sente endala million 4 eza capitalization. Kati government eyo figa yokka ebayungula ki eziga. Figa endala eyungula eziga yeya figa ya magoba getusasula ku mabanja nayo eyagenze agali nti abantu tebagabaze waliwo 3 zetusasula ebweru bakita amortization amabanja getugenda ku agamatuwali nze getusasulako interest ku mabanja getwewoze yaweze trillion 8. Kitegeeza nti trillion 8 gattako meka 3 11
zonna zigenze either okusasula ebbanja oba amagoba. Ezo zonna trillion zitegeeza kubanga abeewola wano mu Bank of Uganda Honorable Ssemujju yabannyonnyodde ekifaananyi ekiziweebwa nti Stanbic zammwe si kituufu, nti DFCU yammwe Standard Chartered o Diamond Trust amazima banka ezo zonna zaabagwira. Kati ezo zonna ssente bagenda kuziwa yalinga omwaka ogujja bazijje mu ggwanga zigende mba shareholders ng'amagoba aga banka eyo. Ate abo oluusi tubajjako n'omusolo gwe basasula ku ssente ezo ne bazitwala nabo nga tekuli akola agamba. Kati ekyo kyeraliikiriza nnyo. Ekisinga okweraliikiriza ekirala nti bw'otunuulira budget gye baafulumizza n'osasulako amabanja gonna kyovulaba olutalo jjo bena basibye enkalu ne mbabulira nti mutubuulire tebe nekwatagana etya n'eno pakyabadde kibalaga nti ssente gavumenti zeeyina zegenda okuteeka ku bintu nguudo mafuta mazzi teziriiwo. Zetugenda zonna okuŋŋaanya mu musolo zonna tugenda zisasulamu mabanja. Ekyo kyovalako kasokedde embeera wano mu Parliament mazeewo emyaka 12 babaleetedde budget nga tebababuulidde ssente meka bagita discretionary expenditure. Ssente meka ze muyinawo ddala mu budget ezifisse ezigenda okukola ku bizibu by'abaaki bannayuganda. N'olwekyo gavumenti ezifaanana bwe ziti zigenda mu luse olugenda okubeera nti ziraninze bankrupt. Eggwanga lino lyerokedde ensi nga Greece ezaafuna ebizibu mu byenfuna. Tugenda kusanga nga kizibu nnyo omuntu otuwola abamu temwasomye mu haafu ya performance y'omwaka guno gwe tuwaddemu baatuuka Desemba nga teri mugwira n'omu atuwadde ssente za budget support. Ansa yabadde 0. Nezetwewola nga akaperforminga ku 33 by December byabadde mu ripooti eyo. Kitegeeza ki? Ti n'abatwewolako baaganye. Ekyokusatu big debt gye tugenda okwewola ku ssente zino tegenda kuva mu bazungu. Kwa teri awola muntu nga oyina yenna n'engoye nandawe yejjudde mabanja. Okitegedde? Kati tugenda kugenda kuba nanjo kyankikoze eki nkimize. Kyovula ssente zisinga baagala zeewola nga bayita mu treasury bills and bonds. Kitegeeza ki? Nti tugenda kubeera n'amabanja agakasinga okuba ag'ebbeeyi mu ggwanga lino. N'olwekyo pulezidenti w'eggwanga lino neba mikwano gyange ba Ramadhan Gobi batadde Uganda ku kawirubbalo bagisindika ku Kiira e Serengete. Bagitaddeko bulungi nnyo ku kawirubbalo basindika n'amaanyi mangi n'obumalirivu bungi. Ekisinga okweyamiza nti ne Parliament nayo bwe tuliba tulisoma ebyafaayo naffe tebagenda kututaliza okuyisa budget nga tugikubaganyizaako birowoozo neyo enkola mbi. Tewali tubadde tukyayina obudde. Etteeka litulagira 31st of May okuba nga tuyisizza ki budget. Kati tewabaddewo kirala kyonna kiremesa kutupapisa. Tutandike ne kolide ezimu ezisaka abasirikale bano bakutte wano temuyingirawo abakulu okutula ku kompyuta. Ebyo nabyo bya kirimi nnyo mu kuyisa budget ey'eggwanga. Ne Parliament okukkiriza ffenna ne tuyisa budget kati tugikubaganyizaako ebirowoozo. As long as bannayuganda tubalyamu olukwe okutuuka awo. Abawandiisi b'ebyafaayo nze kyabadde wano ebbanga lyembazeewo sikirabangako nga mazeewo akasenga bagenda kuwandika ku mulembe gwaffe mu Parliament nga liyale tetwali bantu baki balungi twalemererwa okukola omulimu gwe twakola ki gwe tusaanidde. Of course ffe abakyogeddeko bali tusonyiwa kubanga bali tusonyiwa naye generale nga batwogerako
tugenda kubeera ne feesi ezijjudde enfuufu ennene baata bakalimbwe ngambye enfuufu